amanya Nuwamanya Duncan nkolera Kiboga nga district era jenvugira boda boda ku Kabutemba stage. Amanya gange Subuga Lawrence muzukulu wa Mese ndi wa byankulakulana mu boda boda ya Kiboga Boda Boda Association. Nesimye nga Focus TV okujja okutuwa omukise okuvaayo okulambulula twandyagadde kumanya tukozesa tutya elementi zaffe twekumye tuta ku ngeri gy'olina okukwatibwamu elementi yaffe ngaffe boda boda okwekuuma kyekintu ky'olina okwekuumisa buli kadde n'obeera nga wekiri kumpi nti obudde bwe butuuka nga bwakutuula ku piki oggyeyo ka elementi ko okambale. Ka elementi kano olina okukambala mu ngeri bweti. Abasinga bateekamu kikofiira lwa mbeera ya bbugumu kiri ku gy'oli omuntu kyabeera ayagala osibako mu ngeri wano. Ate abalala baba bajambadde baginyweza era kyenkubiriza bannange nti bw'oba oyambala elementi giteekemu kaluuzi katya nti bw'oba oyambadde elementi eno togisiba kukwata wano nsinga okunyweza nnyo giteekemu kaluuzi ebeere ng'omugwa guno gukola ki nga guzannya. Lwaki ŋŋamba nti toteekamu kaluuzi nti elementi eno omugwa gwayo guno gusobola okukutuga obulago singa oba ofunye accident. Teekamu kaluuzi nti in case bw'oba nga ofunye accident n'ogwa ogwa ku ttaka n'emala n'ekuvaamu naye singa ogwa n'eremera mu bulago guno omugwa gufuuka bulago gukusala. Singa oba tolina musaabazi ng'oyagala kukusizaamu bw'oba nga olugendo lw'otambulamuko luwanvuko osiikirizaako wano obeera olaba obeera owulira n'ekintu ekikuvaako emabega oba okiwulira. Ekituyamba singa wabaawo obuzibu obubeera butuuseewo kikuumira ddala nti elementi eno bw'oba nga tugambe ofunye omusaabaze agamba boda ntwala kyosooka okukola mu byonna kwambala elementi. Elementi eno eyamba ki nti singa ofuna accident n'okuba omutwe wansi ku nkoona kitegeeza obwongo bwaffe obusinga buli wano ku nkoona bw'ogwa obwongo tebukoseka naye singa bukoseka muntu mwangu nnyo okufa naye bw'oba nga oyambadde elementi ebitundu ebirala biyinza okukoseka naye omutwe singa guba tegukosese basobola okutuusa mu ddwaliro era n'osobola okuwona. Elementi eno kyennyongera obbattanya nti elementi eno twagirabyeko omugaso gwayo gweyambidde ddala. Mpozi nze sikyagala nti oba akyogerako yakireeta naye nali ndabyeko omuntu ogweyambye n'agwa n'afuna accident n'agwa mu kalavaati elementi n'esigala nga kweri neyeeyiringula naye twagenda omujjayo ng'amagulu gakutuse naye ng'omutwe muki mulamu. Era twali tulabyeko ayagwa n'asigala omutwe ne gusigala n'elementi eri nga banoonya omuntu katebamulaba naye nga ekitundu kirimu elementi ekitwe. So tubakubiriza abavuzi ba boda boda mwena nti tosiba nnyo kunyweza wabula teekamu kaluuzi. Ate omugaso gw'elementi omulala fe abavuzi ba boda boda abalina ababbi abatubba wa boda boda nga ayambadde elementi omukubi w'ennyondo abulwabulwa wanaakola ki wanakuba ennyondo kubanga obulamu bwaffe businga kusanyalalawa ku mutwe agezaako kuyiyo okukuba ewalala ate awalala tosobola kukosebwa mangu. So singa bw'oba nga toyambadde elementi akuba wano n'osanyalala n'ogwa wansi n'akutwalako ki pikipiki. Okwekuuma kiyamba nnyo n'omusaabaze gw'oweese emabega ajja tutegeera nti weekuumye n'omuntu gwe mba ntambudde naye yeekuumye tewaliwo obuzibu bwasuubira okusanga kuba n'amuvuga ategeera kiki kyakola. N'olwekyo muveeyo mwambale ku elementi abatandika engendo empanvu ez'okumpi kitukuume okubeera balamu emitwe gyaffe obutonooneka. Neyanza aba Focus TV okutuwakakise ne twogeramuko ne bannaange weewaawo bwe wali twesimye nnyo twesimidde ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange bingi bijja.